Zaina Katonko nga mutuuze w'e Namabasa mu ggombolola y'e Nakalonke yasuze bweru n'abaana be oluvannyuma lw'enkuba okutikkulako akasolya k'ennyumba yaabwe. Yaze yabaddemu empewo yabadde nnyingi eringa eyabaddemu musisi togenda okwesanga omuliro ne guyingira mu nju n'eyimuka mulundi gumu neekwasha n'egwa eri kwanza ne tufuna ogenda. Agamba enkuba yatandise ssaawa 9 ogw'emisana. Si ye yekka abatuuze abali 50 mu ggombolola y'e Nakalonke banoonya ssente z'amabaati kubanga agaabaddeko gayonooneddwa embuyaga eyazze n'enkuba. Munju twadde tuli awo tuwulira kibuyaga w'amaanyi mwenyini tugezaako ntugulewo omulyango ng'ekuuta oluggi luno. Twadde tuli awo tulaba enju omulundi gumu. Abatuuze abamu banenyeza bannaabwe bagamba nti bayitiridde okutema emiti. Kubiriza abatuuze bannange kubenga tusimba emiti tetutema miti okwokyesa amataffaali tutema miti kwokyesamu amanda. Obuzibu bwavudde lwakuba nti tetulina miti gyona. Batidde nti kino kyandibaleka mu njala empitirivu anti emmere yaabwe yayonooneddwa n'ensigo ze babadde bateeseteese okusimba zaayingiriddwa amazzi.